Abakozi abasinga olwaleero batambudde okugenda ku mirimu ate abalala basigadde waka oluvannyuma lw'ekiragiro kya pulezidenti Museveni ekyayimiriza entambula y'olukale. Newankubadde ababaka bawagira enteekateeka za gavumenti endala mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID-19, bano bagamba nti ekiragiro ku ntambula kyandibadde kiteekebwa mu nkola mu mitendera okugeza ng'okusooka okukendeeza omuwendo gw'abagikozesa. Bano bagamba nti abantu abava mu kibuga okudda mu byalo bandisoose kuweebwa budde okwetegula. Bewagaye basigale nga bakola mu butale, olwaleero teryakola mu katale tugeze Busega. Abasinga bava Bulenga be balinya takisi ez'okumakya ez'essaawa 10. Ensi kye zaakoze kwe kuteekawo kafyu naye ne bakkiriza abantu batambule okumala ekiseera ekige. Walibaddewo n'enteekateeka nga mu transition period entambula eyo ey'abasaabaze esobola okulindako ng'ekyabafulumya waakiri abaagala okufuluma. Ne bannakampala abatakyalina kye basobola kulya wano basobola okufuna akakisa ne badda ewaabwe ne bagira babeerako eyo ng'embeera bw'etereera. Olina okusalira amagezi abantu engeri gye bagenda okubeera mu maka gaabwe nga balya banywa. Funa engeri yonna gy'osobola okuteeka emmere mu bantu ng'okozesa zi LCs zo ez'omu bitundu kuba kati abantu b'ogaanye okukola kitegeeza tebagenda kufuna kyakulya. Komiti yaffe ey'ebusiya eyagalawo akatale k'esofiya akali nga katunda emmere y'abantu. Aka akatale bakazeewo keyongera okutunda emmere y'abantu kuba ensonga nti abantu baffe bagenda kufiira enjala mu mayumba. Ababaka bano era bavumiridde ebitongole ebikuuma ddembe ebikkakkanye ku bantu ne bibalirika emiggo okubajja mu kibuga. Bano abantu sinte nti mujja kukwata emiggo mu bakube bukubi. Abantu bajja kwekyawa, omuntu omuyala tosobola mukuba. Abalala balina abalwadde mu malwaliro. Ne bakuba abantu mu maduuka. Ate pulezidenti yayogedde ku butale n'agamba nti mu butale ab'emmere babeereyo naye ab'ebintu ebirala baveeyo. Tiyagambye nti n'amaduuka mugagalewo. Waliwo n'abalina ekiteeso ekya gavumenti okusala ku mbalira y'ebitongole ebimu ebikola emirimu egiteetaagisa kati olw'ensimbi zongera mu kaweefube okulwanyisa ekirwadde kino. Okulaba ng'efa ku birina okufiibwako ebikwata n'ebyobulamu naddala ku nteekateeka y'okutuwonya ekirwadde kya COVID. Mu byo ekyokwekwasa ssente esooka ekiyimiriza okutuusa nga ze tulowooza nti weeziri nga ziri ne mu budget emaze okutunnyonnyola nti ziweddewo. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.